So kenkuzanyira kwa namu kubayogedde. Kubayogedde nasinze kulaba abantu babiri. Basatu. Nalabye muto wange Junior Miru Tamale. Nendaba muto wange Kasuku. Nendaba ne muto wange Lilipazo. Yasinze okwogera ne yeewaayo. Ye yayogedde ku lw'abantu. Era ne mwebaza yadde Junior. Junior yayogedde ku lw'abantu. Tamale Junior. Simwogerako kubanga bw'omwogerako akuwalabula. Oba bulungi oba bubi yakuvuma. Naye yayogedde bulungi nti yagambye bw'aba balonda kabineti y'ekisanja kino olw'okuba nti abavubuka be bangi ba influencer eri bannaabwe ku kabineti kubeeko abavubuka nga be bangi. Endulu neevuga ekyo yayogedde nno kituufu. Bagwadde president yamuzezza eri mabega. Ssekabaka Muteesa yalina emyaka bwegiti mito, Obote yalina bwegiti, naye nze nkimanyi yakitegedde. Kubanga Junior teyamugambye ku mirembe gy'abassekabaka, abakadde be baali abangi, yamugambye kisanja kino mulembe guno ti abavubuka be baki bangi. Ssekabaka Muteesa asobanga yali muvubuka afuga abakadde. Ekireza ensobi yaliwo. Kakati abavubuka nabo baagala mu kabineti bakole ki? Babeeremu. Ekyo kirowoozo yamuwadde kirungi. Muto wange Kasuku teyayogedde kigasa bantu. Yayogedde kigasa bagenze nabo. Teyayogedde kigasa agise kutegedde. Kasuku teyayogedde kigasa nsi n'ekimu. Naye yabadde mulungi nnyo mu kwogerera bagenze nabo. Era ne muvaamu ebirungi gye bali. Ate era bayogeredde kigasa nsi. Yayogeredde ekigasa bagenze nabo. Nammwe abali mu ssaka eyo. Ye yasinze mu ekyo. Kasuku. Ne teyayogedde kigasa nsi. Era yayogedde agayogera nnyo mpulira ogambye ssente mmeka. Kadde billion. Como president Billy. Nagamba mukube engalo. Era okutuukaawo Kasuku nga yajjamu nyiga ku kisenge kyakye mwebazaako. Bwe yabadde asaba ssente zammwe teyakonye ku mulala yenna kukola fitina. Yayogedde asaba kimututte. Talina gwe yayogeredde kigambo nti ate bagundi wabawa, ate lwaki wabawa ne batatuwa, eyo teyagenzeeyo. Era president yagezezaako nnyo okumukulula ng'amugamba abayimbi nabawa ssente temugweyo. Nga Kasuku amuwalula amugamba ffe tuwe kyaffe kyabale tekitukwatako. Awo ne mwebazaamu. Mabe ogende omugaga tokolerayo fitina. Bogende omukwayo ssente za bubbi. Bw'oba ogenzeeyo kugenze mu munyago. Genderera kikyo. Ssente zakyaki? Za bubbi. Temugenda kukola mulimu ki. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. N'abakyala b'abakadde bakyaza. Kati abangeeza abaagala nnyo. Oba bayigiriza kuba lubuga. Kuba lubuga? Nanti omusika aba ne lubuga we. Baba bantu bakulu. Lubuga yaba atya? Bwe bakuteekako ng'omusika. Bakuwa lubuga. Kati bannonze nga ndi nganze omusika. Mannyoka aba lubuga. Muganda wange omwala. Yabeera lubuga wange. Otyo. Kati Flavia bakyaza abakulukulu. Bana bagenda okusomesa baana ebya lubuga. Nekyo kasimanyi gy'abajja ate baba tebamanyikiddwa. Muna ya abantu aleta abantu benga bapya bantu abeerawo mpola mpola nyakeje oba bajjawa. Simanyi miramako boogera nja keberayo kolumwe wa Flavia eyo ndabe. Anyagwe aleta nyamukulesi nyamuga mujjeeyo. Anyagwe aleta nyamuga mujjeeyo nga naye alinga kyano ya Shalom. Ngemwegezaamu. Amukutta ati. Anyi alabye abaana abo. Naye bagambye mbwe kwegezaamu okutta. Bagambye wateekako mwami Ntambi, professor. Mbugwe kenyenga ate goyita abantu mu following ng'oli eno mu comment section. Kasuku Godfather. Subeda abade ba. Tubagala kulaba channel nge yamuka waggulu. Mbwe kwegezaamu. Channel mukunyegezaamu. Kibuzibu ki? Channel tambo twawezezza emitwalo ena aji.
ate kati ekwegezaamu etya chano just YouTube ena bizibuzibu nga YouTube nga iyo views zakendera mu ko bikibikyebe naye nga baba engeri gy'okyazaamu olumu abantu mulimu lwova ku mulamwa ena kyaza omuntu omu yekka omuntu emeka gwe nakyaza kwaji ajja kudda nyongera emboozi y'eyindiya ajja kudda nyongera emboozi y'eyindiya mukubira dde nga ne baba omanyi waliwo obeera ku channel zino nomanyako channel gy'olaba nga olina headset mu matu bw'oba nga oli mu bantu oba waka nga tota ddoboozi kakiringa nze TikTok sigirabira wali baana lwaki anti oswetula akantu omuntu akubawo ekigambo bakwanga abaana batuddeawo banywa caayi bali ku dining naawe otudde kati bwe mbeera wali abaana nteekamu obuntu mu matu si kubanga aleka aji watya buti ebyo bya TikTok mbirabira mu kisenge nga ndiyo ng'omuntu nga waggale kubanga tomanya kidda kuba oseereza bwoti mwana alyoka ateekawo masegonji bagiyita scrolling oscrollinga bwoti n'ogenda ogwaka omuntu nakubawo ogugambo n'omagamaga bwoti simanyi olaba omuwala akwepikira yakateekayo nakati akedde kuteekayo mpya obumanyi simumanyi omuwala akola video kakola bukozi dda ndooza kaagala following kima kakimukoledde kirabika buli nnaku ateekayo endala yagamba atandika okukulashinga kwanga n'emyaka 9 omwana w'emyaka 9 yeegomba omusajja nange nakyo tobeera neewuunyiza ekyo myaka 9 abalooza Teletubbies kati ate oyegomba otya omusajja oba teyabyawudde kuba muwagizi kuba waliwo omuntu ng'omwana wa myaka 9 naye ng'aga nti nze mpagira Shiba mwagala anyimbira bulungi wakiyapoze kakyada agamba naye kulasi kitegeeza ki okukulashingako nga omukuba ku myaka 9 mukyamu kanenza nja kusooka kumubu bwe nafuna esimu ye nja kusooka mugamba ampeeyo abakadde be takwezanga message kalwaki atabayepira ku TikTok eno takwezanga ka message ku TikTok kuba ku TikTok kwoli kazibwe kapo yateeka eno mu lujjudde lwaki akweza message mu inbox nagamba aji njagala simumanyi ne mwana muto kati ane emyaka 24 muto atuuse mu budde bw'obakazi abafumbo kubanga ow'emyaka 24 afumbirwa naye nga muto kati azannya ali just ka content ne white de wao bimunyumira bunyumiza oyo omuwala cheka aji ali mata myaka je ani aji buli muntu yali mata buli muntu yali mata totulaba okusenya enviiri muntu agantu tondaba okusenya enviiri nali mata aji wabatambuzanga naye ebiseera byaffe ebyokuvuuka tebyaliko nnyo bakazi kwegomba basajja byaliko abasajja okwegomba abakazi kale abakazi okwegomba mu mutima kubamu naye tasobola kiraga yadde okukyogera naye guno omulembe gw'omulala guno ogwammwe mulala Flavia nga kuyinako efitina ebintu ebyazika eno Flavia abantu bakyaza kyembuuza ebintu ebyazika eno Flavia kuli kale wakitula gwe babuloga babayise wabaddeyo obedda ngenda ne YouTube ne bloga byawukana kati abagenze baki balonze mba TikTokers ba influencers then ba YouTubers abakozi bakantu anti nawe oli mukozi wa gwe washagenze oyo sako gye bawadde sente yabaki kati awo tulaga sako yakunyo kati gye mbuuza yabadde yabaki eyo toli mu sako ani abaddeyo mukwano nze muwanyika sako sikulabanga mutowanyisanga kyano yo sako weeri etegeza omuwanika toba yako kuba siguni tole ku kwendi za signinga beziyikako ka message kajja za signinga ku sako kasuku ye president Zubeda vice president no by the way zaba the president omuwanika gobye gwe Flavia sakeyo wanji omanyi nti afu nze muwanyika wa sako kozi oli alekana yani meme simeya omanyi nti afuuse ng'emusimeya kakati wanayagala kukolerawo yekka vibraf temulimu mu sako yaffe temulimu abagendagenda lwabwe be bagenda obbalwana bani
nga watikinga oli Jenkins wankanga bwemba nalonda kyagwe nsika afuna ku sente Uncle Jenkins wabiraba otya owaye oba yafuuse nga kansonsi bambi kyogamba ye yalonda wa kyendi mumubuuza bati ogenda kunkiikirira owa Sako yegwe muwanika nze muwanika wa Sako naye kakati abayimbi omanyi omulimu gw'okuyimba gwafa mu biseera byatubonga naawe nga nekyagwe ntannajja gwatandikira mu luyimba lwatubonga naawe tubonga naawe bigenze bijja byetoola paka wano wetuli mulimu gw'abapromota gwatandikira mu byeggulu mu covid bivulu byaffe bifa nabo ne bafunayo kuki kujjamba mu Sako zaabwe ndowooza kira tekyali ategeka n'okuyimba tokyalabayo kivulu kati n'omulimu ogwammwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ekyo aji okoze kyakyo gamba mu gwaffe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mu myaka ebiri okomyangawo akantu ako tetujja bigenda wala mu myaka ebiri okomyangawo akantu ako kenjogedde nti omulimu gw'aba bloga ba YouTuber abakantu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wayitawo emyaka emeka ebiri oddanga n'oŋŋamba welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kaswe ekigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256 I don't forget to support na subscribing twaweza emitwalo namwe bali nnyo we subscribing akadeka seko mpola so that you get notified each and every time that we upload yakanda bogusose nze Shalom Hadadi ka Westone aji kazwe kapo buli Monday Allah nga chobozeseza tutandikidde ku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kitaro nnyo ekya Imam Ayatollah Said Ali Khamenei omusajja abadde yakafugire emyaka yatandika okufuga mu 89 myaka 35 kisukkamu 89 giba 35 twanga 35 ingo we 86 wana ono wa 39 37 yade yakafuga apra supreme leader wa Iran bamuse ne bassaako waliwo nugenda bigwe basse yali omukulembeze naye bamutiddemu yabadde woono oba naye yali president wa Iran n'ava kujjukira yali president wa Iran wa 2009 yalina okwekalakasa kungi biki yoyo naye bamutiddemu ne battiramu muwala we ne muka mutabani we ne mukoddomi n'abantu abalala ab'enjawulo abatiddwa ayo njagala okubuuliza nga twogera ku democracy ng'ensi eringa etabigenda mu nsi endala gye tukomplainingako America yekkirizibwa okuba essomero okutta wabula ate ensi gye tekkirizibwa kwerwanako ntubuuza ajimbo ensi aka America ebya democracy tebigikwata kasibuka wabwe ndoza bamutuzimbira ne batubuulya bwanaaba mu America kubanga bo bagenda batta ba Saddam kubanga siwagira nfuga mbi erina ddala mu bakulembeze mu mawanga g'Abawarabu ne mu Afirika ey'okulemera ku bantu oluusi n'abantu okufa naye njagala baggulewo emisango kale bajje bamukwata olaba ono gwe bakutte ejjo ly'abalamu Madola Venezuela eyo okumutoolawo bwe bati ekyo nkiwagira ku muntu ayisizza obubi abantu naye siwagira kyakujja kukuba nsi kugizza ku zero gikuba bikompola gimalawo ensi ezimbiddwa ate ne mugikuba yonna neggwawo ne muttiriramu bannaalumanya ne basaalumanya olwokuba mwagala omuntu ki ekintu ekyo kikyamu ate naye siwagira kumutta nga tawozeseddwa mujje mumukwate gulweko emisango awozesebwe kubanga nze ekintu ky'okutta ekyo nkivumirira sikyagala baweefudde nnyo Katonda kati America yemu gye bagamba ensi esibukamu democracy abukwadde kati awo simanyi democracy waali awo malaga democracy akutte ng'ekipooli asibukamu America ndoze ekipooli nga kikwata ku bo nga tosse mu America boto America
democracy obo olinyiridde eddembe ly'obuntu naye America wakutta abakubuwanguzi baselebuletinga ate simanyi lwaki abantu bonna abakulembeze mu Buwarabu babatta mu kisiibo gwe genda ng'ogoberera babatta mu kisiibo simanyi oba kirumba ddiini oba kiki buli mukulembeze abasinga batta mu kisiibo bafa mu kisiibo mbadde nakalabwa oyo Gaddafi bamutta ku Saddam bamutta ku yidde ebisolo kalabba ne bamufuula naye ekisolo kyali kifaananyi ki siwagira tebankwata obi nti mpagira ebikolwa bye bakola naye omuntu bw'akola ebikolwa ebibi ate naye bamuteeke mu mateeka ga democracy oli gwe tubeegombako nawe anaabeewo alabike bagambe yakwatibwa era atwalibwa mu kooti z'amateeka naye bakwata Maduro baakosaani bannansi baasigala ng'ebizimbe byabwe bizinesi zaabwe tezifudde ensi yaabwe weetuuse tebagyononya ate kubuliza bizimbe ku ttaka batutta omuntu ne mukazi we era mulaba bamuwuba mu makooti kati ekyo kirina okukolebwa naye kakati ozze omusajja omutidde mafunfugu afudde n'abaana bato bano bakamwana kati mukamwana avunaanyizibwaki ku bya ssezaalawo ebifaananyi bifulumye nga bamujja mu bifunfugu ekyo saakiwagidde ekyokutta n'okuttya mbasaalumanya Amerika yensi esinga democracy ne bweba egenza okukola ekintu emulowoozeeko erekenga kukozesa busungu olw'okuba nti ensi eri egisoomoozezza yo kirimaanyi simanyi lwaki bawakana nti siba kirimaanyi babagalolagako anti lumu nakunyumiza Ssebunya yaliwa ku kyalo yakubanga abantu nga Ssebunya we twavuukira ataddwamu ne mu kuyikiriza okungi waliwo kakalema nga kenkananga ono Jebbi najja akayiikiriza Ssebunya ne kagamba Ssebunya tokiddamu nti ote ogenda kuba ne kawanika essaati ku kati k'omumwanyi kalema yakuba Ssebunya eŋŋumi emu n'agwa ku ttaka n'amutuulako yamubaza ati okuva olwo nga Ssebunya buli gwagamba kamuge Ssebunya nno ngenda mpola yalaba kalema atamukubye ng'akyakangaani kalema gwe twali tunyoma kakati n'Amerika okukuma ekitiibwa kyayo ejjenga mu mbeera ey'ekitiibwa nze sigaana kukwata Ayatola kiba kitiibwa ekyo Ayatola sandiganye kumukwata Said Ali kubanga naye alina ebikolobero byakoze bannansi ni bano abaafiiriddemu bannamanya Saalumanya ekyokubiri balina amaanyi gonna Amerika galina egakwata obukwasa omusajja oyo era ajja asobola omujjayo nga tebasse muntu nga tebakoze kintu kyonna bino bwedda bye bakasuka ebikompolo eyo ensinga ekasuka okwekangabiriza ng'omukadde akasukira amayinja aba tagenda kukutta era basanga okuba omukadde bagamba musajja ono naye talowooza bakkiriza ng'akubaki ng'omukadde akasuka amayinja bwogera mbuli n'atuuka ewa era basanga Haji wano wembuuliza ekibuuzo olumu waliwo omwami muyimbi mu Uganda yayimba n'agamba bakatonda baamuwamba tamanya bamuyita Bobi Wine yayimba ebigambo ebyo sajja bali mu kisibo balaajanira Allah tozamba olumu Katonda asirika nnyo Haji n'atakola nga ffe tusuubira era singa yali akolanga mwe musuubira singa siye Katonda Gaza bakaaba Pakistan bakaaba Jordan bakaaba kati Iran yegasseeko naye singa yali akolanga bwe mulowooza nga atalowooza nga abantu singa si Katonda era ekimuhawula kubeera nga talowooza nga kitonde kyonna era ne byakola takolanga akolanga bwe mwandyagadde his ways are beyond our understanding mu kukaaba okungi gwe koolaba Salomo osobola okufuna ekizibu n'okaaba naye ng'alina kyawe kati emmotoka teyabisa omupiira ekubye omupiira nga tujja kati alina kyakutaasizaamu awo asobola ng'olina kyowonye mu kukereyaamu naye ng'obwedde ogamba obudde bwange oyinza n'oga Katonda nakola ki obudde mbukutte yakukereyaamu naye ng'oluusi olina ekizibu kye wandisanze n'osanga kivuddewo kati oyo ye Katonda
kati neze ensi okubeera bwezi tera Katonda ayina ekiruubirirwa ayina ekigendererwa ayina n'ekyamanyi ekiri mu maaso gaffe okumanya kwaffe ye ate amanyi mu maaso gye biri yonna gye biri ggwera kati tuyinza kugamba nti Katonda lwaki akola bw'ati nti Katonda sinza kuwagira muto wa Bob Wine yayimba Katonda bamuwamba sinza kiwaako ndowooza ekyo yayimba kikyamu ate kyekimuwamba sinza waliwo ekimusinga amaanyi kati gwe enkima zawambye akanyazi kutona utanyalaze bagazizzaako kambaweereze ne ssente aji wetwogere asuze mu kibululu bakita kibululu obadde owakanye enkima kati ffe eri ebusabala okuliraana ekibira kiri ekya Kazi Beach okimanyi Kazi Beach kati ffe tuli side awo kati enkima nnyingi nnyo kati abantu bazimbyeyo ne zibulwa ebyokulya ezaali nnimiro mwe zijjajja lumonde biki bonna wonna kati mapoloti kati zivaayo eri ne ziggukira kati buli muntu ng'oyinawo engeri y'akasukusuku ewaka ziri empummumpu n'amatooka ago amatonga gagajjagira gakyamulisa empummumpu kyekyandibadde ng'ekimuli ky'ettooke zibirya kati ate waka olumu ebitooke biba mu kikomera kati ziva eno ku muti zirinyira ku muti gw'amasannyalaze oba gwa bweru ne zitambulira ku solid ejja ku nju ne zigenda mu lusuku kati awo mu kulinnya ku solid oba zizitowa solido neeta buno obuwaya bwabayunga kuno obuloba ku masannyalaze ku muti n'ovaako era omwami wuyo ava kutwala sima mitwalo gye kati atutte 7 musimanya alina gundi zaguze sima baziita emitwalo 7 mingi mbuzima aguze gundi sima za mitwalo 2 mbu bwe ziroba ziti mbu ne bwe yeesuuba bw'ava okuŋŋamba mbugatesa aguze 2 buweena mbu okulinnya 3 7 gugenzi kataje 7 guba mungi aje kuseza afuamu abayimbi kati gwe kiro ya sukali wagenda mu supermarket wajigula 10 lwaki sizo wayo gwe ngeri gyofuna ennyingi wanange dede wa bloka bwettaka naze wa bloka bwettaka badanga bagale gule ttaka eddungi kalino kasawaze mu ttaka n'abafu ogenda kulekerawo batya abafu lwaki bloka wettaka asengula abafu basimayo atudde awo ndabona omusiri bloka haji naawe ate oli ki nze atunda ettaka omuntu atunda ettaka tomwawula na bloka era nawe ojja kutuuka ng'ate olina lyotunda etali liryo oyingire ekibuloka nalabye ndabona omusajja aziikula abafu ye buli waziikula omufu oyo aba amusimbako eddagala yaliraba atya mbw alisangayo nga omufu bamusaako eddagala kati akyogera lwa mulimu gwe eka baagala geza biiru akikola lwa mulimu gwe omulala aleke guyingiramu agukutiisa mulimu eddagala mpola kati akulaga obuzibu bw'ayitamu tonyabuzi lwaki ebikaseera lwaki ye ebikaseera azuula eddagala nze awo no namanya nti eri musezi kati basezi gye bali bukyaziikula afu yagambayo gw'ataasangamu bwe gy'omubuuze nti waliwo omufu gwe mwasima nga taliimu kati balya baliwa abasezi basezi ba mmere teri mutazalya muntu ayi gwe mbuuliraayo kalipiro bukyanga aziikula taziikula gwe gy'omukubi olina essimu ye ojja omubuuze nti olina gwe waziikula ataliimu naye babaga nti bamuziika emyaka 5 emabega era amusangamu kati obusezi balya baani abasezi babbye Chelsea ne bajwa red card wagi Chelsea bajwa red card abasezi baseze Chelsea najwa red card twabasambye ate ne golo gye bafunye ffe twagibateebedde twatebye golo 3 nejjo manyi buli omu tiimu yonna yonna yagobye mwakobye golo 2-3 hati ne gye twatebedde Chelsea zawadde 3 batadde kaani ateebye eri wammwe yakubye kabulasi kabulasi nakakuba bwakyo eza kati mukati muzayo empiira emeka 9 sooka oleke nkubire omusajja nsibanga nziweereza omulala sooka ojjeko emitaalo 7 mungi sebo ye gwa Ivan Mugerwa Mugema Ivan sente zange ozifunye zigenze ku ssimu yo emitwalo 7 ye kati zifuuse zizo obuyinza mbuyina obuzinonako katikati aje emitwalo 7
Anti angambye mutezi kyali zange zifuusize. Olinga avuka be Kampala. Kasaweza omwala sente. Kujashika bako. Ngato tuuka. Wangambye tekushere ekireka. Ngato tuuka. Ne lwaki bakuweza sente nota yangu. Lwaki bakuweza sente nota yangu. Customer bo mukutte bulungi. Lwaki tubalina customer care. Betuwereza sente. Yoba nti n'abantu babula empisa mu sente omuntu olumala okujjako sente bwati empisa nga zifa batakyakuba simu. Ajjako ne data n'agenda naye wano nga akyazisuubira busuubizi. Masimu gaako. Mukwano toteeka kweno bammanja. Teeka kweno erinnya ereeta oliwandiisaawo. Newe zimala ogwawo tayiza kuga nti munnange nzifunye. Nzifunye n'asirika. Sirika busizi goyina omukubya kati ono wedda akuba amasimu. Naye kasozi mwadde. Ate nze mukubidde omubuuzo bazifunye takubye. Aji weekend yabadde nsava. Abaana bakoze sente. Ekikopo nkimaze. Weekend ewedde nakuba Spurs. Eno nenkuba Chelsea. Nakuba Chelsea. Kati nsinga obone obumeka? 5. Kakati ngenda kutambulya ngenda okukwata Man City. Njisuuza Man City njisuuza amaliri. Oyogerawo mpola. Anti nkubuulidde. Oyogerawo mpola. Anti gwe genda mu byafa bya Man City n'Arsenal. Beetwala abo beemanyi. Ojja kulabawo maliri. Buli omu addeeka. Asigale wabadde. Kabonero. Ne buli omu adde wabadde. Tugenda kandabe gye twa kozi nawe wagamba ni mwizo kitwala abamanyi. Abamanyi so otitwala. Bikopo bibiri. Yese wateona ekyabaluuza. Totulumba nyate. Ante ekyo mwizo kitwala. Muddamu Musamba ku Lwakusatu. Musamba Brighton. Ewedde. Brighton. Tegena bateba. What a bake. Agusinga Bukayo. Abukayo yatebi. Kati ngo yakumanya nti asamba omupiira baleke musoma busomi. Munaye omuntu nga mumanyi bwabeera mu kisaawe alina engeri gy'ayonoona ekisenge kyeri obutatambula. Kalimu kye mutamanyi ogwo mulimu alina munene. Bukayo Saka. Oyo omulenzi atakuba pasinfu. Buli wagulinnyako naye mujja munaana waguteeka ye abaala bawo. Bali be balemo. Kamanyi omupiira awo. Teza Arsenal yagusinga Jokalezi. Yagusinga Jokalezi. Ekyo kikopo kati abaagala bate baagala. Arsenal ejja kitwala. Omusajja ali eyo mu America anyumira akanyumiro kana aka sports. Arsenal yakimaze. Tubulayo emipiira mwenda. Mugaji wangula gyonna ajolishwa. Nina abantu gwate balina kuwangula gyonna. Tikulika agenda kuwangula gyonna. Champions League mwafunye munafu. Mugenda kwitawo buyisa. Gata site wamulaba. Kuno ate bali ekikopo ky'ekya kimugenda wangula. Champions League musobola ye mulishi. Baba ni mwamukubako yalenga w'amaanyi. Mwamukubako zenda acho Madrid twamukuba. Madrid mwamukuba. Ekyo kyonda Champions League muri sure. Ye mugenda for the first time. Allah yabagambye mbaka. Wakyali wazibu naye wanoze ku Premier wano. Wesiva. Muri mbikopo bina. Tuyakutwalako bibiri ani nagamba. Wabye Benjamin Sassuolo yaterera. Kati nja ne bino byotuyimbya nti batujiddemu batwadde nomanyi namwe Crystal Palace. Tebaba bajira mu komuntu nabawa ka penalty nabadde mukutte mulamba kasakuza Palace yasoso ngamba nfudde nete baba bujja mu nabadde mu kirombe eyo wansa ne mpulira nga manyi nti ono badde simutegedde yasazeeko enviiri akusala omanyi nti wanyumye bwota mwana yakaddiye bwatyo awo enviiri bibe musensula si birungi namwe jomanyi nti eyo gundi eyakopeza enviiri yalaba mulalu yakopa dreads style y'abalalu anedda aji kyava Ethiopia bala safari bali bekalakasa mbolalu nezine empale zino damage ez'ebitulituli era nazo yalaba mulalu nga engoye z'ensensufu ng'ate alina enviiri ngeza jebbi n'agamba lwaki abantu sibafaananyamu bwenti kati jebbi mulalu yefaananyiriza abalalu si mulalu ye kyoka yakopa damage ne dreads yakopa obeera oye ey'abalalu nedda aji kuyeya bakwata employees yasinema we bamwangangusa a black movement ni bagate kwa sala konviri
pakanga siasate kati namwe wakati okuva mu kyekalakasi tubawulira ba Rastafari nze nali manyi mukoppa balalu mu bayeeya aje wakadde kujerega era nze kati weegomba otyo omulala nosensula enviiri empale ne bamwe ebitulituli n'essaati aje katugomlembe gwakuyitako nomulembe ogwo gugende aje obuzibu bwonna gwakuyitako naye ono Flavia gwe yakyazizza wagambye akyaza abantu bakulu be aba abajjawa babeera bakulukulu myaka gyange so akanyumba ka sports katukamanya katandise serious business aje kyembuuza kozi eno wiiki munaasambayo tusamba ku lwokusatu musambaani nkulagule nga tusamba Newcastle ali waka Newcastle yafa tusamba Newcastle enkya ku lwokubiri waliyo ne Premier League yaddamu akasente weekali Brentford esamba Bournemouth ali waka Brentford esambani Bournemouth ali waka ku lwokubiri enkya kamala okulabako otuweeyo akantu ana bakoze sente byo buli asibye gologolo Premier League yabanjiza sente zaze twazikubye tusagala kwega oguleke kwa Brentford agologolo weri Liverpool yejja kuwangula egenda kuba Wolves Leeds United Sunderland eyo gologolo oli mutuufu Everton Burnley Everton egenda guwangula nabani mwatanda kwa Brentford Everton wakubadde ekola ebikolobera ennaku zino naye egenda guwangula tuna semi-finals Barcelona Atletico Madrid Barcelona kana Copa del Barcelona na Atletico Madrid Atletico amukubanya Barcelona yaswa kudangulu sikira bawo gwancha nago gwancha nagwo njalo sepire ebyamaanya abasiba ne yaffe timbi abali mu group yange Slavia player egenda ezanya sawe emu egenda kuba Galatasaray esamba twabuzomba naye na samba wali empira walide ku sente tukyasabirwa nkamirwa bina kati kamirwa bina abasagala kulaga abantu batansa okundoga aji batu batandikidde ku channel buli bagamba nakubye sente ne bakutambulira bali bankwata mu aji nga style sente oba gondi yabaloga ndi mwamulogando ze dogonaliza nafuka abizaayo aliwa mu staff mu staff akola bintu byano batukubyawo kati laba wanene okuwangula wangula wano kana ati walo kali kumunjeza nnumye laba ODN OD 5 singa deko milioni 10 andigenze ekisozi kati akakaddeko oli mu kwogerako nti katono wataddeko katono Wadu watadike Katwaru oje yanumie kanjikula yino watadiko mmekazini Ngwenga wafunye sente nyingi ku weekend Katwaru nendale yanumie aji n'obulumi bwange nze obunuma waliwo oje zawangudde nga odi 20 nyange liko sente ntono kati laba zino labe odi 2 yonna green yonna yiyo odi 2 yonna iyo aji yonna odi 20 nina asebe na sako obutono sana sako milioni nga 5 aji milioni 5 ku odi 20 nekali bofuna sente zo ko obusente bwateekayo mba nyomba nze agoma goba chikaji wano tegakiriza wanako wanali no timu zengendo wa abantu bange nantu bange bempa olinga sweet dala kane kye bamukola kati yekwe kambiga gye bakola bwati mama akakalete aya sesa gaga papula so wala kabanzi kafa kaliyo no sente jeri tetujja zogera bwe tugattako neze ekisozi zancha president wakwasa ezimala bbanga ki tubazikwera waawo ugenda mu budget bayenda bateeka mu kkoota kati budget ya eri grant siza government luseke azigenda kuva mu microfinance ne wafeeza abayimbi ba promote eyo gye bagenda ozijja bemanyi president yatuwadde bunaga akasukunku wadde ne banno genda mulye kati tugenda kwogera ku nsonga wano obitememu tetubitemamu tubirekamu aji mojja bijjangamu lwaki
Andi bakubira chairman ono mwana ngata alinga ina bwachaza batukona konako wakati baina bileta ngato bitememu toina kusiga chechimu ajireka nawe nakana kafana kakano besi joina kajjayo bawate bakagala puzi kati bage mpozi onova kubuwanika sata ziko condition bwezi ze batu wadde bate bakugamba obudde buno muli baddalingi n'abayimbi no bali baddalingi ne ba promoter abadde baddalingi kati mmwe muliwo ba YouTube ba YouTube mmwe muliwo atonecha WhatsApp sale mimbo inna lillahi wa inna ilaihi nemba andibongeza ku sente omulimu tegutundwa sente ntono tetwatunza Mungu afe aje anti baba we sente mukole ebirala mu myaka eji ate lwaki ngo uli ekivulu kye balanga boteka radio ne TV laba kye balanga uko gwagenda namwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tukiragambo aje alwana success yafe si balwana nze mbagaliza mbabulya bubu yakugenda nti akanda okatereke emyaka ebiri oliddamu n'okazannyira abantu kyokka kye nagamba bote kati njankubulire stating ezi aye tekwata muntu ku kifuba okujjako ng'ogaanye ojjisisinkana nawe bwengana agwo musango obuyinza ebuyina era obukijjawo ku mpaka naye wano ekutte mu bulungi mu kyeyagalire walulabeko nga bagule ettaka ly'abantu bayiseewo ekkubo kati ebibanja byammwe biri mu ggulibwa bayiseewo ekkubo ate tumala kukwata sente oga ngenda kuzimbawo nju twaga ebibanja byaffe ebyaba YouTube ekirungi mubiyita bibanja si bwe kiri ebibanja ebibayisizaawo ekkubo bali mu ggula bali compensation si bwe kiri they are compensating us ebibanja yali yabadde compensation ebibanja bagenda kuyisaawo oluguudo ne bobo inawo kalina bagikuba ku ttaka kasaba nga bakusasudde bale nnyo nze nabagaliza na mubayogedde sya kuwagira katsoke tulaye kubayogedde bu video producer obulina obu nyabwe nalabye kuzanyira kwa namu kubayogedde nasinze kulaba abantu babiri basatu nalabye muto wange Junior. My name is Tamale Mirundi Junior, son to the late Tamale Mirundi Senior, your former press secretary. His Excellency, my question is, the population in Uganda, most of the population were young people. And His Excellency, you have so many old people in your government. Apart from you, the wise one, and the people like Mr. Biaruhanga who are very hardworking. His Excellency, we pray in the next government, you give more positions of authority to young people. That's our prayer. Because it is young people that understand young people. His Excellency, there are challenges that young people are going through, which even don't need the capital, they don't need the money, but understanding human behavior. Who are those? The young people, ask His Excellency, the Gen Zs. Lastly, His Excellency, ever since, this is a kind reminder, ever since my late father passed on, I haven't got an opportunity to speak to you. I know today's Excellency, after this session, you'll guarantee me that request. Because you have said we remind and we monitor. Thank you so much. Okay. Now the young people, that's a very good idea from Tamale Mirundi, that we appoint young people. I like it. And we appointed Miru Tamale nendaba muto wange Kasuku nendaba ne muto wange Lilipazo yasinze okwogera ne yeewaayo ye yayogedde ku lw'abantu
Yani mwebaza yadde Junior. Junior yayogedde ku lw'abantu. Tama Junior. Simwogerako kubanga bw'omwogerako akuwalabula. Oba bulungi oba bubi yakuvuma. Naye yayogedde bulungi nti yagambye bw'aba balonda kabineti y'ekisanja kino olw'okuba nti abavubuka be bangi ba influence eri bannaabwe ku kabineti kubeeko abavubuka nga be bangi. Endulu neevuga ekyo yayogedde nno kituufu. Lwakubadde pulezidenti yamuzizza eri mabega. Ssekabaka Muteesa yalina emyaka bwegiti mito, Obote yalina bwegiti, naye nze nkimanyi yakitegedde. Kubanga Junior teyamugambye ku mirembe gy'abassekabaka, abakadde be baali abangi, yamugambye kisanja kino mulembe guno ti abavubuka be baki bebangi. Ssekabaka Muteesa asobola nga yali muvubuka afuga abakadde. Ekireza ensobi yaliwo. Kakati abavubuka nabo baagala mu kabineti bakole ki? Babeeremu. Ekyo kirowoozo yamuwadde kirungi. Muto wange Kasuku teyayogedde kigasa bantu, yayogedde ekigasa bagenze nabo. Teyayogedde kigasa agise kutegedde. Kasuku teyayogedde kigasa nsi n'ekimu, naye yabadde mulungi nnyo mu kwogerera bagenze nabo era ne muvaamu ebirungi gye bali. Ate era abayogeredde kigasa nsi. Yayogeredde ekigasa bagenze nabo, nammwe abali mu ssaka eyo ye yasinze mu ekyo. Kasuku ne teyayogedde kigasa nsi. Era yayogedde agayogera nnyo mpulira. Ogambye ssente mmeka? Miliyoni. Biliyoni. Tweyanziza nnyo ssebo. Simanyi nnyinza funayo kadde ki n'enzija n'enkusisinkanamu n'enkuyisaamu ku kiwandiiko kyaffe ne tuwayamu wiiki ejja ssebo. Bannaayo olunaku lwayiro twasanzaani. Kati nga sinnaba kuvaawo ndowooza Madamu Natasha nsaba kano nako kankayisizeewo ddala. Abakulu babadde kati baŋŋambye nti bw'omaliriza ebyo byonna ate omukulu omutegeezi. Mr. President, congratulations, sir. Entandika gy'otandiseemu ekisanja kigenda tunyumira. Nkirabiddewo nagaye. Kadde biliyoni. Como President Billy nagamba mukube engalo. Era okutuukaawo Kasuku nga yajjamu nyiga ku kisenge kyakye mwebazaako. Bwe yabadde asaba ssente zammwe teyakonye ku mulala yenna kukola fitina. Yayogedde asaba kimututte. Talina gwe yayogeredde kigambo nti ate bagundi wabawa, ate lwaki wabawa ne batatuwa, eyo teyagenzeyo. Era President yagezezaako nnyo okumukulula ng'amugamba abayimbi nabawa ssente temugweyo. Nga Kasuku amuwalula amugamba ffe tuwe kyaffe kyabaye tekitukwatako. Awo ne mwebazaamu. Maba ogende omugaga tokolerayo fitina. Bogende omugwayo ssente za bubbi. Bw'oba ogenzeyo kugenze munyago. Kenderera kikyo. Ente zakyagi. Za bubbi. Temugenda kukola mulimu ki. Ne babawe. Babawe kuba n'abalala bakola ki? Bafuna. Omulala gwe nalabye. Nze malawo be nalabye. Tugamba bagenda mu deep. Omulala gwe nalabye muto wange Lili Puzzle. Lunnabe. Abadde navaako nkubira simu wano. Namulabye. Mukwano gwo. Si mukwano gwange. Si mukwano gwange mumanyi wanya naye amanyi bumanya. Yagendako ku TVM. Ennyimba ze yakuwanga ekyokugezesa nti zaggwako ensi teziwuliza zaali za kadongo kamu. N'abagamba olwawalukagga bantu bakoowu. Nage bantu babiwulira n'aleeta olwange baluyita Keeza era n'ayimba namu ebyo abakazi bekapo bakafa obubi bebonya ensi tebikola ki. N'aleeta olw'amami Kafeero olwawalumba ezzaya n'agamba ebyensi tekola ki. N'agamba basse batte ensi tewulira. Bwe yagenze wamami President yajjeyo kadongo kamu ensi gwetawulira. Lili Puzzle kenyini n'amuyimba nga kwasabira lupiiya. Chiriba chama chako kuva mutale
ate nayimba nadda mukakafeero kati we mubuuliza yakitegedde nti Kadongo kamu bamuwulira be yagamba nti ennyimba zaggwako ate teyakubye enkudi yandibadde pulezidenti agimuyimbira kweri liri pazo yandigenze wa president nayimba enkudi naye yayimbye Kadongo oba nayimba ekibusuli yayimbye ate Kadongo kamu ate ogamba oti anti tebamuwulira tebamwagala kati abantu abo basatu be nawuliriza omulala yadde Mwanyiraze full figure ng'awolereza Mwami Bebekulu ne Mwami Kenzo ono yabakubye ono ye nakola ki abawolereza kati ne mmanya nti full figure mu bantu abamanyi ewali ssente wezesakibwa mugezi akange muzeyi bakampenzi sikolagana naabo So please muzeyi njagala kutangazaamu kitono nsooka okwebaza okuwangula muzeyi mu kutangazaamu sometimes nti bwe tutuuka mu maaso go buli omu aba n'ekigendererwa kyo oba akake okusooka muzeyi nja kwebaza otuwa omukisa ffenna bannayuganda n'abavukano bawa omukisa nja kwogera ku Bebekulu ne Kenzo wamukwasa department ya music era akola bulungi era ayambye abayimbi bangi abayimbi boolaba abasinga bagenda ne bajjayo ssente abalala batadde mu rehabs baali bavaako bagwa eddalu abalaba abajje wansi n'abatufuula abantu abamu abajja ne mu Uganda ku psychological n'abatwala mu nsi endala okulaba ng'agezaako nnyo kyekimu ne Bebekulu no yagambye ono omwana kati nze wano nnyina okukola okuwolereza bwe kijja ndowoozebweko bulungi era Mwami Bebekulu ne Kenzo omukyalo oyo mulowoozeeku kubambi yataddewo omubiri yaguyiyeewo oyo nno muwala wange nampijja muwala wange ono oyo muwala wange muwala wange myaka mingi Aji bayogedde Tama Junior ayogedde do you think byayogedde ng'agamba Muzeeyi Museveni binaateekebwa mu nkola ne bw'atabiteekamu ye yayogedde kye yayogedde yayogedde ne bannange yayogedde kye naye nsejjiddwa kano baagala kabaaki agejjedde ku CBS abigula bubiguzi bakyalega mabeere tulega gaaki gwe gosinga okulaba ajali muswa omutombo wasiibye wasiibwa naawe osiiba Juni anti ebisiibwa bya mirundi ebiri waliwo wasiiba n'omalako waliwo abasiiba ejjuni yasiibye ejjuni nsiiba kiro ate okwo kuba kusula nina kye nali njagala okubuuza Haji osiiba kati Haji soba musibulula ne kaviwansi bannange basobola okusibula ne kaviwansi bwe ziba zinaatera okuwera aweemu teeka ki kiri tutyo nga katuuse bino ebifaananyi byammwe kaviwansi kati nkoze nyanza yagala osibulula nempeera kali mumpeera ojja kasibula Hajiwo ojja kasindikira Hajiwo naye nga yakuwoowa kakkirizibwa nga yakuwoowa ebintu by'obuweemu biba bya buweemu mu lujjudde ebyo obuwemu buba buwemu mu lujjudde abantu ababiri baba tebawemudde bwe tweweereza anti obwo buwemu ate ne batukkiriza okusibulukukya ku kisusinga okwagala kyosibye weesunga kyoba osibukirako nga muli bawoowe kati abantu amaaso osibukira ku muntu wange tewali mutakasomaliriza okuteekayo otuzzi n'eryenvu kasomaliriza otuzzi n'eryenvu ne magalibi haja tiwo bwaba muwoowe bwobanga kyosibye oyagala tewali mutawa ng'omuyita gwe waji Waliwo namwando obalege na musuuzi. Nono omusuuzizo. Ndabye ennewa ya hage nedda singa omusajja twa muziika. Njobi yeyogerere. Njangu wano.
Tata nakumanyi nze mwankuliza ku mazima nabwe. Kana. Tunabako n'abafe. Wanji? Tunabako n'abafe. Mbesa yonna muzadde akuleka mazima ge twakulizaamu. Otambula n'omukeeka. Entambula nako. Abantu tobakkiriza kutuula mu ntebe ne beba ya hoteeri. Abaana ku ttaka. Aji bwe tuddayo muge abasinze okolera abasinze okwogera noga Tamale Junior ayogedde bulungi yabasinze yayogedde ku lwa ggwanga ye Museveni anaateeka mu nkola Junior bye yamugambye si buli kyogamba omulundi akiteeka mu nkola naye goba okyogedde waddembe kuba talagirwa yamugambye bugambi oli waddembe kirowoozaako n'akikola oba otakikola ki naye nga kyeyamuga ekituufu nti population y'abavubuka nnyingi nnyo bw'ogiwa kabineti ng'erimu abavubuka bangi obeera olina ky'obalaga nti nabo be bakulembeze b'enkya kituuse yadde ayogera kituufu tozamba omusajja yaba alina be yateekateeka abantu bwe baba agenda okuteekawo oba onyumya teri atakyusaamu kyoka kabineti yagironda alina abantu b'olwedde omu gwe atagenda kukomyawo oyo eyali yetwala ne General Muhoozi Minisita Chris bamugamba takomawo ebya gavumenti eno bizibu gwe bagenda nti yali ayogera yali ayimiriddeawo nga talina kimuwaga mabega wawulya bamuwaabira bamusiba walabako amagye ewuwe oba poliisi gwe byogera olabe ukakasa kiteeza bonna bamaanyi katusuubira kakyenkyukakyuka mu kabineti enene empya sigisuubira nkugambye waddembe okukwata bye bamugambye oba obbireka awo omuntu gozze noga nti mbadde nsaba kibe bwekiti waddembe okitwala oba okireka nyoza aji gavumenti ekola ekyogezaako okuzza President Museveni mu bantu kina kye kimwongerako kyongera ku buwagiza nakyo kye kyongera mu bantu batya Munnayuganda ali wansi kimuyamba ni Munnayuganda ali wansi ordinary Ugandan ekya president okugamba kati kampita abantu abali kuba influencer mbazze mbasembeze ekyo nkugambye bannange nkugambye muli ku compensation so akiyita muli ku compensation naffe mu bidongo sente bazigabira abantu omulimu ogulabawo ne bapromota sente baziridde ogulabawo bomanyo gye bategeka ekivulu nammwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kubanga jjukira radio ne TV tokyazijjako adisi ku mawulire gaazo amawulire amatuufu tugafuna ku social media wano kakati obudde buno nammwe nkugambye mu myaka ebiri olidde wano n'ombuulira kye nakugamba ate temutuwogganira kubanga yali sibagaa nti mufuna ssente bwa ne munaagaana mujja kijja batuukawo ku mpaka naye bamufunyeyo kantu nga kati mukulembeze mukwano gwammwe mulye naye ngo nago mu myaka ebiri wajja bati tebiriiwo bino akantu kajja batokalabawo kati mu myaka ebiri bino bye tuli mu kugwira bino ojja batobira bonna Kenya ojja bwana onti okunkyaza lwaki batusanze tukola ffe basanga tetuyimba lwaki mbasa musajja wuno musajja kye mugamba alimyo kikkiriza ongenda nakafanyi ka Dr. Besigye nja kajjayo ogenda kajjawo kati byendi mu kugamba nze nkusinza okulaba ensi oyo musajja gwe bayita Musaba musajja mukadde ne mugezi mwe gye mutegeera aba yabatesookayo mu maaso alabayo abuuzizza nti amaloboozi gano agawoggana gayita ku mikutu ki ti ba YouTuber mugjeeko wano twogeremu tebanayita banna ba YouTuber tebayisa abakulembeze tebagenze ani yaga nti okuyimba bwe kwali kudobonkana nti bayita bonna
Waba obe bayita. Wano mu Uganda ensambagere ebikonde n'ensambagere bo bijja mu ggolola ate waba bikyaliwo. Ngato ate ngowooza tulinayo waffe ali Butambala. Akati ebintu byammwe era sene mugenda zifuna bajja bagamba mu kkoota basoke babayo 5,000 bajja kusaba basimbeko akawumbi kamu n'ekitundu kati engumi esooka evuge ng'engumi yaki ekirungi mwenna muyina kyano buli ali mu ssako tumumanya atali mugabo tajja kufuna ssente ani yagaye ndi mugenda zigabana kyenkanyi nga baga nti tuli bameka bwe tugabanyamu bwe tuti abali mu ssako twemanyi anti mwemanyi ate aba YouTuber mukwano zaffe abali ssako yaffe eyabaki eyaba YouTuber ate wanja tagafuna nawe toga afuna ssente kakati we wanja nalongo ani yaga nti bawandiza ssako baggaddewo bali mu kuwandiisa ate binza kuweera wiiki ejja nga tewaliwo ani akugambye nti bya promoter nalongo bya gye bawandiisiza wuliriza gye bawandiisiza ssako waggule wali ku kitebe ku ministry empapula abantu bali mu kubaga abo bogamba nti ataliimu era bali mu kukola ndala era ate wotira government nabe jabbayitira jabalaba munte nabo nga bakutte emigo ugambe bana ate bani nti abalala nabo nagwe ebintu Mwite wano meeting ya YouTube togamba promoter nga byakulema okuwabula ate no byakugamba bituufu abantu bonna mbaleke bewandiise ssako tebagiggala ne buli onoggalira y'abantu nabo bagenda kuwandiisa eyabo ate bati banna baba bagamba ati bano bannammwe bagenda okukebera kuno ku mukutu ddala ngo ayina abawagizi yeetaagisa Publicity amulabye publicity Natete mbadde ntegeeza nti ssako nyingi ne maama zituteereddewo mpitirivu naye nga nze publicity Natete zitutuukako kyembadde ngezako siba omukulembeze gwange okutegeeza lwakuba ndowooza akisenti yange yetawanyiza abantu abamu swakoza ki President Mama Janet yaterawo ssako nga bw'ogamba tulinayo ssako omwana ono muzzukulu gye yateekawo MP Elubaga gundi MP waffe Mbazira ayina ssako abakyala ekulembera abakyala Mama yagiterawo Mama Janet naye so far because there are people at their friends that are now publicity Natete and don't lie for what happened by bad. Don't continue now a good chance the president of Uganda. Era njagala kutegeeza president nali mu COVID n'enkuba omulanga ensi yonna neevaayo ate nawe nonjogerako kutyotayo noga publicity happened now because I'm very people that are president rero ngenda okumanya nti mami wange yanzala mu family eri loko oba family y'omukisa that connected now because the publicity Natete Sister Natasha mukama katonda akompangalize bwe bali kundowoozaako ekibuuzo naki Can you just ask the question? What is the question? Ask in Luganda. Oluganda, accent y'Oluganda. If you're finished, it's okay. You can. It's okay. Oba yawunze buwunzi nze yayogedde saabitegedde otuuse mu maaso ga pulezidenti buli gyalaajana ate n'oyogera byadde ayogera biki ewa pulezidenti buli muntu omunaku aba agenze kusaba ssente kati ate otuuka otya wali ofunye omukisa n'oyogera birala gwe nolowooza ozannya katemba
yalowooza mbu Katemba bali mbyakusaaga abawuli tasaaga tali mukulembeza asaaga nze ndawano omukulembeza anyumirwa comedian omu oli amufaanana tikyampamire ya musesa abasigadde abanyiiga bunyiiza abayagala kugenda ku Munteeze munnange gwanyumirwa sikulimba abamanyi naye asanyukira omuntu ogwe nali mulabyeko najjayo n'akatambaala n'asangula amazika ng'aseka kati ye yamunyumira kati oyo mwamututte mbuze yabaddeyo musako mwali mbuziza mwali kati olina bw'ogamba nti nno oyo si YouTube oba si TikTok sewe yange bayinza oga nti nfu South muzi planning mugenda ezammwe ettano mugenda zifuna eri gye mujja tewaggwa ssente naye nkugamba bugenda babagenda genda ezo zammwe zo zammwe ezammwe ono muwanika bamugobye muwanika mwanyinazi kakati nze kyenandirowoozezza bonna ba YouTuber mubayite bagende mu ssako yammwe eno muddeyo okuba ndu nti ssente tuli bangi mutwale omuwendo tezitumala okusinziira obungi bwe tukola tali aganye muntu kujja kwewandiisa ate content yenna gwe mukola kati nkubulya okumanya ebintu byammwe bizibu content gwe mukola wano ayogerwa mu Luganda lwokka. Salamu alaikum ya Sheikh Yasin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio ani aji kazibwe kapo ni publicity na tete. Yes sure. Kuli MP aji kazibwe kapo MP. Onoka agamba kazibwe basi. Aji kazibwe kapo kulika yeye kisozi. So konta kumawango yeta oyo musajja yateka ko mu video yetakali no lindike parana. Awuna. Nze nasoko kuzula publicity. Oga owaye kulikayo watandikidde mu luzungu nawulidde omwana w'omukulembeze agamba yogera Oluganda tewali mutawaana nga gwe walabula luzungu kakati wavuddeyo ng'ogusima ebbumba yafunye publicity tabakwadde ku sente transport naye nga bakwadde appointment endala kati lwaki batuse mu maaso ga president wayogedde ebitategeerekeka muganda wange oyogera ebitategeerekeka osanga oyitira okuvumirira banno nzirate saagala kuvumirira muntu yenna kubanga oli twabadde mu kyalo nkaba na kintu kyonna weebale nnyo anti wali otusuubiza musenga osanga president ogera musaba ssente ng'obwavu bonnumye president anti nga takimanyi mu luzungu luzungu kyokka nga ogamba president obwavu bunnuma nga tokimanyi mu luzungu naye Kasa yakusuubiza okuddayo katusaba appointment eyitemu kale anti wikisi bbiri za pulezidenti myaka ebiri zibanga eza Mungu manyi Mungu buli ddakiika mwaka kati ne wikisi bbiri oba naye azibalanga nga Katonda kati Yasini mpaji obulamu bwakyuse gy'oli ennateete eyo ate bwakyuse nga yafunye entambula musajja ge yafunye entambula ate bukyuse ogenze omukulembeze ng'odda ng'oza ow'enjundu nnindamu abadde ankubirako mukubeko ani mukubire ate simu erimu akadde abagala amataka bangi ate ndi mu kamera twagala kuddamu bamukubira kati kanteekwana mulage aji abantu wali abalina omutima omubi abataasanyukidde kyaffe kufuna ku ssente kuba saagala ngani waliwo akedde owandiika ate sente sigenza muwa musolo naye mutazitwala abajja zitwala bamutwala mutwale sizamwiwa musolo bannange zaaki
Mbwage president alina kutunda ente zaabawe. Dr. Spire akede tukala mu Katyuni. Yagambe muri Nkodomali. Nkodomali. Obo eryo sifutwa sifu. Ye Nkodomali ojimanyi. Zita a monk enchima. Balina abaganda bakimalayo babaswa kimalayo Nkodomali. Cheche. Mbe yeyambe ekutte ebisubi. Balina bakyogera. Abavumye nnyo. Naye yakyagambye ndoza yasinze kuba publicity. Kwegane mutukanga mwogera president byatabaso. Nze mundowooza yange batunga mugendewo omukulembeze w'eggwanga. Kwakubadde muli 10 mwerondamu abantu abasatu abanaayogera oba babiri. Kulwammwe mwenna. Kubanga nze kyemmanyi nti tebabayise buyisi nti mujje. Ninze wedda mpulya buli muntu okujjawo Kasuku ye yayogeredde bagenze nabo. Ninze dawo wedda buli ayimuka ayogera nsonga ya buntu. Ne Kasuku ne Mirundi bayogedde nga bo boogera nga boga neeteeseteese. Lwaki abo wedda boogera byabo nze ndowooza bwe tugende ewantu nga tugenze ew'omuntu nga tugenze omulaba ng'ekitututte ekirubirwa kimu tuyina abatuwogerera. Fenna ensonga yaffe nga yeeyo. Lwaki ffenna tuyimuka buli omu nga yagala kwogera? Kubanga ffe nze kyenaza gwe bw'ogamba nti nze nnyina ensonga yange tukugamba totugoberera either ojja kusaba appointment yeeyo. Befuulira munda. Atuuka n'agaana ne munayogera mutya ngenda kuyimuka. Bwe ntuuka eri. Ebintu nze nali manyi bayimbi bye bakola ebyo naye babula bannaye abantu tebakulembera. Kino ekyaliri puzzle abantu abamu tebaasanyusa ne kyeyakoze nga bagamba yabadde nga akuba Kenzo ne Bebe Cool. Kyeyabadde nga yabakubye. Temuntu waga nti bali bafeere oba tomukubye oba omukubye. Naye kiri kye yasoose okwogera. Bayagambye president bagamba omuntu ajja wano bw'atanonawo kisiraani anonawo omukisa. Kireza ku Bibiliya agenda kufunako ekimu. Teyalimbye. Ajibanna. Yennyini yayogedde. So yagambye wamma. Yayogedde. Era ku Bibiliya tajja kusigala mu makkati agenda kufunako kimu. Yawandiisa amabaluwa ge. Amabaluwa 3. Eya maama Kataaha. Sister we. Namugamba ogunde. Ne tata Kabwejumbira. Ne baleke. Naye yamuwadde. Tata Contemplora. Nawa ne General Nalweiso. Yadde ne papu mukugu bwe gutiza baluwa. Yadde azigabanga zino ez'oku bakiddawo zaagaba mu kwanjula. Basa wedda muto wange azigabanga ez'abakiddawo ez'omu kwanjula nkusimbye basa wamubamu 10. Awo tutuuse kati. Naye katubasabire. Olaba endongo gyeri. Omanyi nti alina oluyimba n'atalina babeeraka. Alina oluyimba olutambula. N'atalina bonna tubeeraka. Kati ogenda kuwulira emitawaana mu bino ebyammwe. Abagenzeyo ajo b'amagezi ki? Bazeeko ki? Tulemere kwa kitwaka, tulemeremu. Salenga tuddayo. Kye basimbyeko essira eky'okugenda okufuna ssente kye babalemerako bazifune. Tebalina kye bagenda kukola kyane bazifune. Kwadi ne bozireka bagamba yeeyambudde. Tacha size. Wayiza okusabika ebigambo. Ajo nkuziza. Ogenda okula. Tacha kijja. Bamalirire. Babanje ssente zaabwe. Kuba kakati lifuuse ebbanja eri gavumenti. Bw'osuubiza lifuuka bbanja. Gavumenti bwe kusuubiza liba ki? Banja. Kye baba bakola nga bwe bagenze tebatandika okwetemaatema. Gavumenti enyumirwa nnyo abantu abeetemeddwa nti muddeeyo mwetereeze. Oba gavumenti yeweereza ate benyi kubanga bwe baneeyawulayawulanga nga bagamba muddeeyo mwetereeze tubateereko ssente. Beewala ennyo akantu ako kuba gavumenti ekaagala nnyo. Muddeeyo muterere ate gundi yagambye abantu bazze wano kati akomuke wala nnyo muddeeyo mwetereeze tubawe ssente.
kati twali yaziteekawo ku manda ate bano twayinza ku social media ekyo kye mba mweterezaamu. Naye Kasuku agenda kuddayo kye yafunye appointment ne maama kati wagenda ofuula jjajjaawo olabye. Kasuku tagenze ate ku nsonga zammwe awo agezeze za buntu. Maama eri mwali wa president yagaba ssente. Ene wa maama Kasuku agenzenga mulekwa. Era yamugenja akujjangani mulekwa. Kati mumubanja kyate mubuuze ebifuddeyo. Ebyo bibye. Tetuna banja Kasuku. Temumubuuza ne kibayogedde bibye. Yakyogedde mu lwatu nzijanga mulekwa. Temuwuliriza. Ebyo mwami Kasuku agenze ku nsonga ze za buntu. Kubanga waliwo yadayogera ne president yayogedde zize za buntu we yasingidde abalala. Ezo nagamba njagala kusisinkana maama ne bamuwa appointment. Kasuku yayogedde bulungi. Wano yayogedde zammwe ekibatutte. Eziri jeno. Mulimu gwaffe gwa YouTube. Oluseke n'alusimba buki? Bulungi. Kakati agenze ku luseke lwe. Nga ye. Era temuwulira nti bamuwaddeyo ebisatu ate ne mudda mu byokwoza nti yatuliddeko ssente zize. Ezo zize yasabye appointment ye ya buntu. Eyammwe yawedde. Temumubuuza nti ate bagambye batya. Tebibakwatako. Toza nti aje kyokubanga president kati agenda ayita abantu abenyalo nga abawaayo. Kinafuye ebitongole ebadde eby'amaanyi abantu abadde ab'amaanyi mu mulimu gwabwe. Ayita balina maloboozi. Waweddeko ng'ayita abalimi. Koza mbasinga kuwa musolo mmwe. Abalimi yali abayise ate abalunzi. Tawasinkanangako. Kuba tebalina maloboozi ne wano amaloboozi gano abakuba kkerere. Awo kyogamba batwise bayise bantu kukendeza ku kkerere. Sajja wuno. Kyo kyabayisiza akenze ku kkerere. Olowooza mbu Salomu. Koze erinnya bangamba ndiyita Salomu. Mbu ndiyita ntya? Mwami Salomu. Baagala mpite ntya? Baliyita batya? Shalom. Naye nga baate bakutegedde gwe ngamba. Baba ntegedde. Lugezigezi lwaki? Eraga mbu Mwami Salomu. Kankubuulire Mwami Salomu. Kakati. Gwe manya nti mu kukendeeza amaloboozi agawoggana akitambuddeko ebitundu 65. Agenda akimaliriza. Agenda atuzizika ati. Mugezi. Kati gwe onowoggana olina kyoja mu miro ky'omusajja mu nsawo. Ani anawoggana Frank Antambi PR wa Sako. Ate anaddamu. Frank Antambi. Jukira Sako kye bakola. Sente bazibawa bakulaga nti zaakwewola kasi. Amutuufu zitwala ate people power tewa musolo seza mu wa musolo fena tuwe emisolo. Azitwale tebawa musolo. Kakati waliwo aba people power bano omusolo n'okusinga ab'NRM. Nga speaker asibudde Rebecca Kawalya. Kakati teyamusibuludde badi yasenzo we bagamba nti za Sako ne babasindika ku microfinance ne bazibawola ku kasente akatini. Ne batwadde grant n'ettaano zo. Grant. Otyo grant. Ejo bawadde tesaziriko ki? Mutwala kulya kwekubako nfanfo. Katono woggano olina obukadde bw'omusajja 5. Frank Antambi mwogeza. Frank, be careful. Frank, be careful. Yatandise dda. Frank Antambi tujja kujjako obuvunaanyizibwa. Singa addamu okwogania omukulembeze. Senga ayogera ebitagatta byawula Sako ebiyinza okwawula yawula ebiyinza ezo video zakola nga ali mu mmotoka yeeyo taddamu zikola anakola video nga ayogera ku Sako yaffe kati baga tukabu video bwana government baba twetagisa baba tukabu video nga twogera ku bintu bya government gwe towana akuwadde owa ono tawana amuwadde tegeza kati jebbe ja kwetinga video eno tekeno etfanja president Museveni yero aje kadibeka ponga ali mu yero javine abantu batanyuke bulungi nnyo tanso kola dimu kaso kyogedde bakitegedde
nze sako ya musijirimu kati nze ndi mu sako nze sirimu kati njagala aji twekwale twancha president Museveni wanendo bagambye sako za mbabali mu sako mwena mwino ba mwina YouTube channel babyogedde wanji omugezi waki ntambi ana lost files wadde yabula neje yabula ntambi ana lost files yabula lost files era yabulanga omukutu bwaguyita aji kitegeeza kyekyo mu Luganda kubula n'omukutu gwabula kati ndiyo president w'aba bloggers mu Uganda ye owekitiibwa omwami Uncle Keisuku Isaac Daniels Katende president amikibwa gundi yali abuwamba mwamujjako alwa Flavia kumbu akali agende agobembwa genda agende kavule amyukibwa Zubeda Shimba yanja ye mchala amyuka Kasuku then Twejala omwani Kawasaki ya bloggers gwentude naye wadu ye Shalom omwami omuwandiisi yani Shalom Hadad Kawesi omwandisi ejjuku mwesigwa tajaliyo ye Lubongo ya wafe mugezi nyonyo yatambuze mwalonderawa twalonda ne meya yalonda meya alina ogufo balonderawa ono promoter go walonda banya analya buli wamu oyo mu kibiina mwelonda onye musako mwali toli musali oyo member afi mwatula nalongo tajja kujja kulya ku sente eno nalongo alimba nalongo yo mulaba ajina alimba akadongo kamu alimba muba bouncer ali muba fumbo obuji mukatale abafumbe mmere y'ekinnansi bon nalongo bali okulya sente ya Museveni bokka beri paze bye badagamba nagamba okyusiza obula emusimeya mobilize wasako yafe aliwo emusimeya mweka mwatula ano mugali wache tweronda twatula ku switch danje tula je tukolera ono ye omuwandiisi mwakuya mukubire tukulonze yaliwo batwalonda in fact bali bampaje wa president n'Obuganda bamukuba bukedde sibulina oli president wa channel ye president wa channel ono president wa channel nange nchekanze kwekanze ngenzo kwe wala bedda manyingi eyo nadde nje tuli mu lusatu ya kwanza onye banye ono president mukume president wa blogger kera kumacha nga bakujje nganze muwanika mbongezo kera kumacha nganze muwanika kwamba oli signitole signinga kwa account au wakulu wakulu nyao nanti abo bubbi we buyita anti bayinza okunsiba bayinza okulanga saddaka sagala sibwa aje ani ano nayo sente wa president Museveni we basali ne bamusiba ndaba okujo ezineza fezi kweno mu biti bine byabadongo simaba kiba blog ndaba ali abatambula butambuzi bakanda we gundi azitututteko tika namba tinalekana kale wano kas bine byaffe kaso omuntu awete ensonda nakuleka ebigere bina abakubye osigalo olabo oyina mulemera ku saati nange mpezange so kase yatandise okunona nga Kasuku yangambye ndi member we ate faba wandi wali abula beko meeting yekyanje oyo emusime yabaye banyo bonna member oje kati gwe wawanga mwe muwanika ezali express ni yaziwani waziwani registration JB member musako muko beka na member mbuwazi bakadomi bange abo Luganda bakona bemikwano ekinyo kigatuomera era Kasuku ga president Museveni kinye ekisanja oba okola bwotyo kigenda kuwomba nnyo kyanguwe yalimbye Salom ebyo oli mu bigamba abantu abali eri abafe ennaku mu katale kwege ekisanja kiwomedde ensoba mmwe buli muntu wali olebera enjuba n'omwezi ekiza nabo bagende beesakira ezaabwe bagende beesakiri ensi mugitadde kakati bannange nalonda president wo mukwati ani okutembeyita kifo kya sako nedda kati kingana okubanga nalonda gwe nalonda nemba nga siri mu sako nkungubagire ki bane twakalonda twakakuma bakabba kagwa tukyali mu process bale olakaba buli bandi akalulu tukyalonda ku mwezi gumu twanye mala emyaka egi
nga mubanja mpola mpola ku mwaka oguddakaawo wasemba naye okubanja ssebo bagamba ng'olwo otudde omubanja oyimiridde tetunnayimirira bulungi twayimiridde dda omuntu ayimiridde ng'akaayana omumanyi n'emitala bamuwulira Flavia bagobye kuba president wa YouTuber akolimye bukolimye ate olabi oluzungu alujjeeyo sente eruma akolimye nenge ekirungi muko naye mu maaso abantu bange mwebali ne mu maaso temuwoloma tatuwolomera ki compensation bayisizaawo oluguudo aji batwadde tebatwadde kuwagira mu channel zammwe bayisizaawo oluguudo tebatwadde kuwagira government batwadde sente grant tuirongose tugule kamera kati nkwatira ku simu n'abayimbi banonanga sente ne bapromota tebabagamba ko kuwagira ki naye ekisa kikwata wekka n'ogamba naye no kyengenda okukola kituufu kuba abantu baffe kituufu atalina kyamanyi nkugambye rabira ku byasooka mu mwakafuuka baddalingi lwabwa muli bafu bajja kati fe baddalingi ba YouTuber isi yamwogerwako aye nga nze nkyabule nyembanya emisango mu kkooti banjeko emisango bandi ddali balina kuddira ate kasuku kati kya akuba essimu egi teza omusango gwange agamba mwanyina ze natasa ensonga z'omulenzi wange ono tezango ku ankwakole ku musango gwange bagamba mugobwe bagamba mumuleka agende mumuleka agende yo mukadde omulala oba abajjawa emotoka nje byanyoyo ono baagala naawe tetugaa sukano ajo wanako sembyayo kensemyo mbagambye bugambye ebintu byenkugambye ku ngeri genda bamu ensonga obikomyangawo mu myaka ebiri bw'oliba okyankyaza wano ati tutyakola aji wampa buli mande tukola era nzijja gwogera mu myaka gwe tonnatuuka mu bbanga lyengo ojja bawangoba siswa kugoba ojja kutuuka mpola amanyi ajo olimukko obukalubokalubomu abasajja bankubidde akasimu ndowooza mande no tojja aji siriwo meya adde yantuliddemukko siriwo aji yo kati gyolaze naye naffe gati bwe mugenda tugenda kukola zi YouTube channel tugenda kukola zi YouTube channel nga nafunafuna naye nga twekyaza ensonga tetujja kulema tuzituusiza mugakola kukola ne Mustafa oba naffe twegwira mulago engwemu Mustafa mutabusi namwe bayinza obbayita ntambiye PR ntambi waffe ntambi ali musa wadde omukubira naje nkubira puzzle atunnyonnyolemu engeje abafere sente yaffe mwaje bye mu ngeri ndala sente yaffe yarumyemu abantu meeya sente yarumye abantu ataddemu akade ali bize kale abagala ogula ettaka eddungi ina estate ennungi ennyo ku Kingdom Estates ku 0705 271973 abagala okulanga ku channel eno 0705 271973 siranga abasawo baganda siranga musomi wa dduwa siranga bintu bikyebyo ne wawulyako ku kafeero akayimba kali ke yayimba akalimu ekigambo nti akanaakulyako amanvu go bwe kajja ogenda okusanga okesesa ab'emikwano bantamyenze boolaba ngamba kapaati kali eriro ntuveeyo kanaakulyako amenvu go bwe kajja osusa bwe kaseka nawe kakola ki bwe kajja wekange kagamakoze eki kagamazeewo mukama abakuume kale ebyo jako gye twakoze eki